Tebereza kuki muganda we ne kutabula obulamu. Ne kujja mu nsi y'abantu. Kuba kati gye yantwala tisali mu nsi y'abantu era amazima zisaba sali mu nsi y'abantu ebisesaawe eyo. Yakuba nga wesawo banga ki? Emyezi ndowooza yankuba. Naye nateerera okudda obulungi mu nsi y'abantu oluvannyuma w'emyezi ng'esatu. Nze yankubako kati nga enviri zino ndabanga ebisaanyi nga ngoyagala bisekesa ku mutwe. Aika konyeko wana. Tusunda kiti ku kiti tuki. Tekabia. Naira gwawo mwana leta tusinzira yugi. Twafuntukeyo nga tutamidde muganda wana. Nali nfudde nze. Otuka nga nze nafuna akasajja akangamba. Wette. Anti wette. Kyekikuwonya. Wette. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Alive kwe tuli amanya bampita Rimasam oba mitani kurabongo weewaawo olunaku lwe luno abasajja batuddemu engwanguli omu yayigiriza munne enjaga byomu yajigalulwe saba weyajule yatomera ntomere saka weyajule rugendo lwange lw'amasadda natomera lutomere yo kiri kitya kus with their twilight with their omuyimbi twilight kusaidia eno n'omuyimbi jive mmolo kyaliwe wekisa kusaidi eri neto damukyogera ekyaki titweyigiriza oli yanywanja kayeri nange nenyoya waliwo akabozi kawanyumiza ak'omuyaye engeri enjaga gye yamukubamu waliwo nimba bulimbi ze naye manya agiyiga bwizi muyaye ki etwayi sa yanti oyo legendale mukugwedda naga ngenda kwetta oyo legendale mukugwedda bantu twake n'ogweddayo nga tuli bazzukulu koyo tuli baana oyo yasoba bamusajja atambula nga agenda n'atambuza ebigere paka Masaka alimba alimba omusajja agweddalu oyo gwe olaba asagwa ddala abantu bampita omulalu anti boyogera ate ogwa n'owona yogera ofe sagwa ddala gye sinali mu brain reset najjasi olaba yekola obuntu bwonna just nti akantu ke natesitinga baali bakayita tongezesa kewayigirako bino ebirala byonna byali tebikyansobola nga tebikyatuulawo ng'omayuse naye kati omwana agenda ngamba kati kano kalaba bakuwaana olina okugakana biri obadde mugasi gezaako olabe nagamba kyaŋŋaya ngamba bubo bukuki bwali bukuki nga bonna yalina ddeemu nga baddemu abo gye batambulira eyo bannange ddeemu ye yabula nagamba tulaba nti bwepankapanka towulira bwe bukuki lumako bulumi katono kati nengamba numa kuki kyo nembulekaawo nga mbuzoleyezza ne busula nabo kati ku makya jjukira musula mwasuze mu vibe mukuba okera olubuto lubanja okera olubuto lubanja oli bulala maga ntagalatagala ngwakka baasa ngwenda okukagira mwanda wambu kuki so uno bukuki demu bwe yaŋŋambye munange ngamba isha kakutiya abanja ate bimeka nzijamu akasooka betama kaggwawo kanuuna mbaka akalala ezo nno nga ziri mu ssaawa 4 ez'okumakya awo ojjukira nga bwakavambuliri okitegeera kakutiya abanja tunula omage kikyoluma nga tekiriiwo ngwakukuki
basatu balimu buna kandi nabuliisa njala wabulya wona obuna kati muganda bwange nze olaba nalya bukuki buna kati kankubule waliyo abatasobola kulya wadde nakuba oli yagamba menyako katono menyako katono ngaye banagamba ngaye bana kudiringa ddagala nayo ndatwala omwana mu ddwaliro mugamba olaba empeke eyo omwana mumegulirenko katundu kumakya mutuntu n'ekiro kati ye kuki ng'oyinuli yaŋŋamba megulako katono jjukira yakiŋŋamba kiro kati nze nakeera nanjala naawe nga nabyerabidde buna yali akulemesa babuna ttale amaanyi nga bula nenkimayo ne ku bidomola by'amazzi saawa nnyawo ziri nnya naye okumanya yatabunze era simanyi na bintu bantu bakola bintu ebyo naye oba laboratory kyezikola ebintu ebyo kuki gutebereza kuki muganda we naye kutabula obulamu naye kujja mu nsi y'abantu kuba kati gye yantwala tisaali mu nsi y'abantu era amazima saali mu nsi y'abantu ebisa essaawa eyo yakuba nga wesewo bbanga ki emyezi ndowooza yankuba naye natereera okudda obulungi mu nsi y'abantu oluvannyuma w'emyezi ng'esatu kuki yakusula eddalu saagwa ddalu nejja sinnavaako mu nsi y'abantu sokusaagwa ddalu ekutandikako wagikuba saawa nnya ezokumakya ekutandikako mu bbanga wayisewo bbanga entandika okunsensera yazatandika saawa 9 ogw'emisana ng'omutwe mukakali nze nyina ekiwanga nyina ekiwanga ddala bino enjagala enjaga y'ebikoola kati enjaga y'ebikoola ng'ŋŋamba otya nti yankubye nemmensa muganda wange wayitawo essaawa kumpi nga 5 nga tennaba naye muganda wange obwo obudde bwe yatwala bwonna yali enva patane ku patane ng'ensensera gegenda eziba buli wamu nze yankubako kati nga enviri zino ndabanga ebisaanyi nga ngoyagayina bisekesa ku mutwe aikakonyeko wana anti okalaba koba owulira goba tukawulira nga muntu wa bulijjo wana akawulira muganda wange kankubuulire amazima olaba yanti nze nkuzza kwalaali nava mu nsi y'abantu ba bulijjo nayingira ensi endala kati nga mulo wa gavumenti kano kawulira ng'ekisanyi oba sensitive nnyo oba owulira nnyo anti kati nze natuuka nempulira ngaomutima guwulira nga n'okugulaba ngulaba gukuba ne gutuuka wano ne guddayo ekutandikako entandikako saawa 9 kawungeezi banava byonna nembikola byonna nze nga nembirowoozo byange sikiinaamu nti kuki esobola n'okunkuba mbu waliwo enjaga ya kuki ekuba nga n'embirowoozo byange era omuwala yakiŋŋamba nendabira ddala ngonanzanyirana ku mutwe era mu kubulya nabulya sina na kirowoozo nti buyinza n'okubaako kyebunkolako buwoomerera nga kuki muganda wange bwe bagulira abaana ku maduuka bwe buwoomerera mulunga naye muganda wange natambula anti ebyayogera byaddala ate mbimanyi kale neewuunya gwe nyina we nali ewakyali wange nga ntudde bwenti sawa muziri mwenda nga biri byonna nabikoze dda ntambudde nyina ewakyali wange we yatandikira okunkuba saawa zaali 9 nali ndi bwenti ntudde ku TV ndaba naye mba ndi ku TV bwenti ndaba ndokuli amaaso gazibiriza gokka siina tulo nokulaba amaaso ndikulaba TV si bino omuntu bwanabera ku TV mbotone tumubba nedda nze siina tulo nze sebaka na misana ngenda okulaba ndaba TV nti ndaba amaaso gagenda gokka siwulira tulo naye nga amaaso mpulira gabulirayo gokka egamba kiki jukira mulimbi birowoozo byo ebirowoozo byo biba sensitive nnyo nga byatandise dda okufiiringa oba mayigo asinga otegeera nenzirawo nti nziremu ndabe firimu ngenda okulaba kiddamu neŋŋamba nebyaddala
sya kati manyi kye nagamba mbongo bwange kati we galeke gazibirize eddala olabe gye galaga kubanga amazima sinze nali nzibiriza naye nga amaaso gezibiriza gokka naye mulimbo ngobwange ne buŋŋamba kati sooka ogaleke obwongo bwange bwanga sooka ogaleke gazibirize olabe gye gakomekera kubanga buli gaali bwe gazibirizanga nze nga nfuba okuddamu bana nga gamba olwano neŋŋamba kati oguddako sigenda galwanisa ndabe gye gakoma bantudde ndaba firimu ndokuwulira gagenda naye ekirowoozo ekyanzigira mu bwongo kyali kimu bati omuntu si bwafa kyekyokka naye omuntu bwati si bwafa kubanga amazima nawulira nga amaaso nga lesse gazibirize naye nga ndaba gagenda wala okategedde nga ngalesse naye nga mpulira go gagenda wala obanga oba ali mu traini ng'olabe gwe kikumi kati labayo mmala era nnwana ndaba nga gagenda wala sigenda kusobola kuvaayo gye galaga ne ŋŋamba nedda nteekeddwa gakontrolinga nenzira nti nensitukamu bwe nti nensambagalamu nti ng'amazima buli asinyina ntandise okuwulira weird feeling gye mbadde sifunangako mu bulamu bwange nebbanga lye mbadde mmaze nga nkozesa ekintu kyonna wakomye kulya bukuki bwe nakomye okulya twalidde wawo mmere nga sinnaba kati nze olaba nze n'endya yange sirinnyo muntu bwale sirina nnyo appetite kati ntandika okuwulira nnwanya amaaso ngajjeyo gwe gabadde gagenda tandika okuwulira mu bigere ng'obuntu butandika mpola okuntambula eno butandikidde eno mu bugere obutono buli obuntu bunjijiira ngenda okulya butambula mpola bwambuka ng'obusaanyi muganda wange nga mpulira buli sitepu muganda wange era nze nkugamba amazima olaba ebikubu ebyo abantu tebamanyi naye ebikuba ebyo bijjuddemu amaanyi nti buli bwokikuba bwoti muganda wange gwe oba olina byozuukusa era gwe omuntu nentegeerayo oba oli kufuba kubaako amazima oba ŋŋambe nga byogezaako kuyita gwoveewo muganda wange gwe understand yo bagijjawo bali bowadde ekikubu ekyo ne bakola ki ne bajemuka kati jjukira oba olwana nabo nawe understand yo oyagala naye dde ate nga nabali bawambye bannange bawamba bampamba anti jjukira buno obwali buntambula bwajja mpolampola nga mbuwulira naye nga mulimbo ngo bwange ŋŋamba naye bannaye bwe batya omuntu si bwafa nze nga ndabira ddala gye ndaga wala anti nga feeling eyo sigiwulirangako bwantambula ku step ne buyingira mu maviivi ne buvaawo ne butambula ebisambi bwantuuka ku bwongo nga mpulira era we bwatuuka ku bwongo gwe ng'obuwulira gulinga musaayi nga nti oba owulira emisuwa ng'owulira n'omusaayi nga gutambula mu misuwa nkugambye nzija kubanga kati emboozi gyenkunyumiza nzija nti natuuka nga nenneebaka bwe nti nga piira ebekubanga muzindaalo nga n'omutwe gusituka guti nga wano musuwa gwagakwabika shanga nebakanga muzindaalo maa gwe batadde ku sipiika mulu yakkuba bwekyo naawe hanze nali nagenda negiteekamu ne boni 7 walunga omanyi kyebankola naye ne mutani wa mwanjira wakulekana bantaddeko kamayirungi bangulidde bando y'enjayi olwo nga nkyakikuba sibawakacyawo okomye aleta nekinnayiro tusunda kiti ku kiti tekabiya nayira gwawo omwana aleta tusinzira yugi twafutukeyo nga tutamidde muganda wanali ne Emma ne Wudu kati nga tujja tuvume kkuba ero lyonna tuli ku boda naye nga waliwo tukwatiridde ng'ebigambo anti benagaza nti ebikuba bittuka antuse wa mosikani kati nga nsigazamu emiti gyange biri nesoka nenjikuma anti awe nali nfiiridde nasoka nensesema nembula osesema ekyena wali osesemyeko notuka nga owulira kyena kyekijja nga boni 7 enkubye nga ntaddeko enjayi kati nga
ensi ndaba omutwe guli eno nga amagulu ntambuza mutwe kinyira bwenti kati ngansaba mukama ne mugamba mukama taata nga biwengira nsese nga teyikyavaayo ne banjira amazzi ne bakola byonna ng'otegeera bulungi nga sitegeera anti ne banjira amazzi ne bagamba muleke nga mpoza kima omuntu agenda fiira wano tebalenza okukeka agenda fiira wano mukubire ennyina obawulira babinyumiza nga lwade ofudde simba wakati simba wakati otuuka ekiseero gamu kale ate mulo naye sitole yo ndala yali yaki paafu yali mix juga twagulanga bando kati ali netekamu ne body sokoleko okunyonyola tuli wali wokomye bukutambudde paka ku bwongo muganda ye bwantambula nentuuka nempaayo obuyinza nembuwaayo lwabanyibena ante jjukira na kuki nze kyennina n'embirowoozo wange kyemmanyi nali obuyinza mbuwaddeyo obwange nze banzijjawo ne kubaako abadda ku jjoba ne bafuga muganda wange olwali obuntu obukuntuuka wano bwe buti ku mutwe nasitukirawo kiwalazima ne yali awo gwe nabaka nziga nabaka gyoyo gwe n'amazima sijjukira nnyo bye nakola kubanga nze nalwananga okuzza obwandastandi bwange naye nga waliwo n'abalwana okukola okutuulawo kati bati eyo muganda wange jjukira gwe obwandastandi bugamba nze nnyina okuba wano jjukira nga nawali ebikuba byokozeseza olina byotudde nabyo bisituse alalalala omuganda wange muyodde kyali wange sijja mwogera nya naye namuyoola naye nga naye yeebuuza omuntu aye abadde kyabadde atudde powa yo omuntu kyeyagambanga mwana mukozesa ebintu byammweyo ng'owulira anti nga nti ngera nenwana obwandastandi bwange ne bubanga obudda ne balina olinajja ne bumwana ne buvaako okategeera kati kyali wange byenamulira yagamba mwana mukozesa ebikubwe mwana mulina ebintu byamwe byamukozeseeyo naye nga amazima nze mpulira agamba bikuba muganda wange simanyi kintuuse we sina kyokubwa kyenaakozesezaako wadde nga nerabidde n'okwerabira nti nali nakoze eki nalidde nabukuki anti nakala nze nempulira nga amazzi gampedde mu mubiri alalala oba owulira nga amira ebikalakampa enjaga ekenenula amazzi mu mubiri kati gwe labira ku bantu bano abanze sinywa njaga ya smoke eyo naye kati gwe labira ku bantu abasmokinga omula ayinza okuba yagivaako omulaba anyirira bitya anyirira kumenya bitooke tugende maaso mulo singa akyagiriko singa tanyirira bwati ye akasuswako naye mulagirira gwe muganda we nasooka nenkala amazzi ne ganzigwamu naye ng'olwo nvudde bwembadde ndimba kyaliba mpulira kati sikyajyawo awo oli akuvuddeko gobadde okwata okukuba olinga muvubye ndowooza nga alowooza nti nyina byenkozesezza nkoze eki muviiriddeko kati nga nyina naye kumwetegula omukubanga okya kumukubamu oba kumutuga anti nze namulabanga ajja anti nze bwe namulabanga ng'atudde nga mulabanga aneetegekera olaba netegekera ne mwana naye olaba nze kati olaba kansoke katono nnyo nze siina experience gye neevuma yadde ey'enjaga eyo neya kuki gye nakozesa kuba saakozesa kuki yokka enjaga yonna ey'obukyayi kinene ey'obuwunga yonna nagikozesako naye tewali experience gye neevuma kubanga muganda bwange bye nagiyigamu bingi era nze nsobola okusanga omuntu neŋŋamba omuntu yenna oba omwana oba ddeemu nemugamba weewale nnyo okugezesa ekintu kyobadde tokozesako ne bakugamba ekintu ekyo okugezesa okwo kati nze nsobola okubuulira omuntu ne mugamba olaba ekyo ekintu tukigezesa simba wakati mulo
mukubire mukadde anti awo gwe kyoba omanya abasajja batandika okumbula temuddama nomukulu oli yasoba banna yalinga tokanywa anti twaitobyangawo pigi toteekako sooka kwato jateekako kitebe owa mukubire maama muganda wange ataddeko kakyabadde atulumya alumyange enkola yekubadda anti tasoboka soka wumuze wano kajja kukema wizikidi akataddeko kutulumya abaana nedda nkawulira naye sokoleke tusawule emboozi eno zino ofisi za Labongo Charity Foundation eno si bbaala ngenda kakabadiza yayombye bali munaku yange mwe banjeregera ndi munene olwokuba ndi munene salongo yali tasoboka naye anti munnange omuyimbi namukuddeko nga bekyangana nengamba tera ne obo bajja abasajja abo banoonyako microphone kyentume eno tudde wali bagamba kubire mama ati nagata Boni 7 munjaye bata nko owulira munayiro twakomye wali nali nfudde nze anti picho lwantuusa jukira obonywa Boni 7 kale omwenge tegukubirawo kati jukira gwatukubanga bino ebya vibe mulajanga akalediyo byone bubyogera nebigwayo okulinda ngosirise ng'ekitu nkinywanga jajja bucha ate tugenda malaga kwale ngani nako oli wudu anti naye yasoba wudu amanyi kyakolanga nyo walaji ati amunyusa kaseke agata obuseke nga mukaaga aba mutagala kwemenya agula akatugeze ka Uganda walaji nakateeka wano nagenda amgamba ku buseke nga buna bunyambise feel free nibapomoga navuga tati tikati nikawanvu wannyo anti waja munywanga bossman abugatagatta kati nabuteekamu nanywera wano mulo ninga biri biti abanga anyweddwa abanga amalwa kati walaji namujjeeyo kati agenda ovaawo ng'ataawa kati gwe nanywa naye kwolwo ne Emma Boni 7 yatukuba ennene nga tulina emiti bando muti ku muti nywerako nebinayiro boyi nagenda otuuka katubaawo nga nkikyanga bino byetwekyanga kati awo ngeno olaba kamunguze natuka jukira mulimu ekiti ngenda owulira bangeya ngenda owulira bangeya twali tonsaliza tonkema nange jukira ffe tuli ku nnono tugende maaso tuweereze abantu nga be tuliko muganda wange nengwa nagwanga ffene nebitandika awo nensoka nensisema ebbaafu nejjula tibanaye bane mumujjewo bani abamuvunanyizibwako ne babanga abanneegaanaawo nga bala bagenda ffa ngani munyambe bane bajugira balinga munywa byaki ensimbu emukubye ensimbu nga ntasabulamu nigwe omanyi nga watamidde ebisenga buli kimu okikozesezza bikubye muganda wange nga ogamba mukama mwoyo oba oyogerera mwoyo muli Mungu ntaasa mukama ntaasa siddamu eno paki last chance naye nga omubiri tegukyasobola ngenda kubulira enjiri mulete amazzi naye awo baali tebannantwala mu rihabu nga ekiti kyange tekirina kyekinkolako nga nkikuba noyo twabeeranga ku sipiti mpaka ku makya naye muganda wange omubiri gwakoowa mosikali nanjiira ekidomola kya baafu y'amazzi mba ajja kukakana amazzi gakakanya omwenge nekikume nataliteko n'ekiti byattuka butusi anti byattuka olina kunywa mata kati nga nkaaba amazzi gasigalagidde eminyira gifulumye byonna nga nekyayi nga mbula sesema byenda abamu ne badduka tafiira wano tuba tukoze mada anti
mwabadde naye naye nga sinze kakale ne Wood wali alajana waliwo ne mula stage boy mwana wa Henry Mwaji nga naye ali bannange kanywa enjagga eyo naye nga mbalabe ebisi naye nga ate nze sinywa njagga eyo nze sinywa njagga eno ya gundi sinywa njagga eno ya gundi eno siginywa eyo siginywa naye gyonna gyengezesezzaako gikuyisizza bubi enkomekereza eŋŋamba totuddira tuleke tetugenda kukwatagana kuki kakuyisa bubi naye wali overdose muganda wange naye kati teebereza olaba nali overdose nze muganda wange nali neesiga kicwa yange naye kuki yagiyenje buleeti kufuula ow'ebigere muganda wange teebereza okumala nga nomala emyezi 3 consecutive naye nga toli mu nsi naye sokoleke omaliriza ano wakuyiridde amazzi wadde otyengu mali jagakuddako wano sababanira byonna bye bimu kubanga otengulu ate nazokokankeera nga saa 6 awo nga musikana nga mulo yitiridde walizeeko ewa maama wo sikyakusobola ogenda fiira wano oba okendeze ebikubo biveeko ngano Wood akomyewo mula nti byatandise dde eno ofunye akomando bitandike pike biki yali gye bayita enjaga y'ekyo yonoonere bajoganga enjaga tebaginywanga bunywi enjaga y'ekyo yonoonere eyo gye banywa twalinanga twasulanga nono kafulati wajukira ali wayuti waggulu kati nga tunyumya nono bikijukira nayo yaliwanga wakigo kye kirabu kati nemuleka munyanga sabana nebasibe nakunyumiriza waliwe nayogeranga nemmoze kabaruko ningolo mutadde aya ninywa nebigwawo nemuganze nosikamu kalasti sabana wetu nkutadde nada kusimuye awo nga zirinya sabada why wadduka wotya wali wadduka wotya navaawo kiwalazima wabanga atereramu nagenda nabanga nwana n'obwongo bwange nawuliranga nga mazima ekintuuseeko sikirabanga kumpa kyangambedde mu nsi kubbanga lyemmaze ku nsi n'ebintu byonna byenkozesezzaako like drugs ekyo nali sikibulabangako mu bulamu bwange era nabanga neewuunya nebuuza ki ekintuuseeko era singa nayinawo awo gwempala n'obulungi bwe twewalana nali ntuukira wuwe bakyoduga wankoze eki yogera ekituufu nkusonyiwe ekituufu sina buzibu wankoze eki naye nga muganda wange natambulanga nwana n'omutwe gwange naye ngaomanyi mu byonna nagendanga wantu nali njagala kgenda wantu wempulirira safe kuba nalabanga nga tewali wendi safe nga kisooka wenvudde wakyali wange ye naleka maze okumwambalira nga mpiseemu kati nga noonya wantu wali safe nentuuka ewaka nze wembeera kazigo nzigula ka geeti tunsanga banneiba bonna batudde kumu buli omu ku luggi lwe buli omu nga batudde ku luggi lwe ku nyumba ojjukira kisakati mwe nali nsula nga banneiba bano abasiibawo abakyala okategedde nga nagenda oyingira ka geeti nga saagala bandabe nti ncanka nfunyemu kasooti nga saagala bakirabe nti siri ku nnomo okategedde kati obuzibu bwe nakola kwe kubasanga batudde buli omu nembayitako nabayitako nedda nze nali ndi wano nga ku geeti nga ennyumba yange omuzigo gw'empangisa gulinanye geeti naye olwayingira nabayitako obuyisi bwenti neŋŋenda mbiyigo naye nga amazima sitegedde kisimanyi nakintwala mbiyigo naye nga ekirala nali ndi ku ssimu nga nkubira nyina muganda wange gwe nali nkubira nga muganda wange simanyi kintuuseko naye baaba wonna wooli jangu ntaase era ye ku ssimu gwe nali nkubira
ne muganda wange simanyi kintuuseko naye ntuuse wano ewaka n'ejangu ntaase simanyi nti oba n'essaawa 2 nkyasobola okuziweza nga ndi mulamu okuva kati anti nze nalabira ddala okufa anti enjaga eyetta n'ogukola wali muguta no si njaga just buno buflavor kati bwoba toyagala smokinga kuba masada okupangu just zitegeera gwe muganda wange nali sirabangako nali sija experience nga tobuzabuza kiyigo nanyingira nengenda mbiyigo nenkomawo nembuuza neiba bandagiridde vu saamanya kubanze simu nakubanga nnyingi nenga buli omu mugamba kiki ndi bwe nti mpulira kino nakubiranga bantu bange bakulusegere bamunda mpulira kino kale nga mubaamu abalowooza nti waliwo alina kyakkoze okenda okole kino funa evvo libuuke evvo tekakasaala mu mulyango gwo obukalabanda bweyaŋŋamba funa evvo olinaabe neŋŋanzi kati bwe natuuka neiba olina kuvu naye nga amazima bwe neiba n'okuba n'emboozi tulwawo naye kuolwo nali mukalu bitya mama gundi olina kuvu ndowooza omuyeebuuze vu musigirika nkebere ndabika njinamu nanfunira evvu naye kati oli aŋŋambye linaabe ngenda okulaba bwendi naaba ng'onaabye evvu omanyi bwobufaanana nagamba kati nno kirabika ate kati onayagala kunfunira ddala mulalu bwana nagamba kati ate kati nekigendererwa ki kunjigirako ddala ate kunfubebandoga abo okategedde ate kati ndabikako bulungi wadde kale mu bwongo nfunyeemukko ka sooti naye kati ate gwe ngatteko okunaaba evvu ntambule ntya okategedde ngatteko okuba nga just obwongo bwange bubuukabuuka ate ngatteko n'okuba nga nfaanana ng'akayozi alala manyi omulalu nali nti nfuukidde ddala omulalu era mba kunaaba vvu eryo nejjukira naddangamu obwandastandi neŋŋamba nedda wadde ndi bulalo nandagiridde evu nevu sijja ddinaaba nenkuba essimu wayi nenkubira muganda bange olaba bw'otatuuka mu ssaawa emu tonziika kugenda kuba tonakyo nnyambye gwagenda okuba nzise anti mu kaseera ako kubamu okunyigira buli muntu anti nanyigiramu ne maama tanjagala bulungi amugamba maama ate naawe oli ne bali gwe owange obadde ki sikutegeera nimugamba mubona mbadde sikusuubira okinkoze nakulabirawo naye ndagamba ate wegase ne bali anti obeera mwerisa ababanda otuuka nga nze nafuna akasajja akaŋŋamba wette anti wette kyekikuwonya wette kati olyanki oluyimba mulo ekolansi luyimba ate oyiti kikulu tebabiwulira tebatulira mwana muli bambwa anti okyusa bukyusa bwali vaasi wette gwatayagala kuwulira music wa mulo gwatayagala kwokyayo mulo atayagala kundaba ku tiviyo kyekikuwonya mulo bamuzannyeyo nno luyimba lukole naye nga byaddala akasajja kaŋŋamba wette nembaza batekako nembega nekojjoyo wasima Pentagon nga yandiko mbu yembega teta ate bamugamba mubeereko kati nga nebase kumbe nga mubaze mbototu abulireyo ŋŋendeze nette kumbe naye ali mwena nga gundi pilot yamutadde bazanneeko neŋŋamba kyebase soka namuyisaako wano nembe nga shuwa ndi kuliko omululu kubanga nyine emboozi ya cocaine
nina akacyayi k'emulungo kyetuba tukola tugirye paati tu time etukutte tubakomye wano kubanga kyendabye kaza kumalirayo Neeko akunsubya Neeko kyeyankola yanemesa okwetta Neeko mbaza Neeko mulisamu akantu wano mu maaso hani manya yeebase ngwa ngenda mu ttooyi njagala kwesuulayo ttooyi zaawe wapayire saamu ekikere ekyo kigenda naye nga awadde ndi mutono akatuli ka ttooyi sijaamu kumbe Neeko ajja n'akatooki kiro nagenda nambigere mbutebampulira n'okwetta akasajja nkangamba wallahi kyekikutaasa abantu bano bonna babi tebaagaliza babi neŋamba bannaye kyansinga eno niddamu giraba Neeko yansanga neegeza mu katuli ka ttooyi gwe mubuuzanga oyo Neeko nanga mulalo kiko